subscribing, thank you so much. You should make sure you keep on subscribing. Tell your friend to subscribe and tell her or him that Emma got a new channel. Tetukyali eri gye mwali mutumanyidde wano wetubeera otukwasaganyiza ebintu osubscribinga ne wegatta ku family ensi y'abamanyi, ensi y'abagenda okuyambibwa, ensi y'abagenda maaso. Tugenda kukyusa ekintu kino ekya YouTube channel tukirevolutionizing tukize ku level atendala. Ntandikidde ku Lwasa ne mukyala we Angel. Mbaddeko nga ndaba story ya Angel. Angel mulekwa ye mukyala Lwasa gwe yakafuna amidst ensi yonna erowooza nti Lwasa yali wakuwasa Nabatanzi Diana. Yakera olunaku lumu from nowhere n'akuba omwana omuwala Angel embaga mawuuno n'amwanjula n'amulaga nti mbutuufu you are officialized era gwe mukyala wange namba 2 mwawe tumanyi ngo Jeko Faith oli akulira kampuni ye Tavern Kicks eyeryewa Masaka ne Lwasa events oyo Faith ali mu kiti kike kati ono yafuuka na mukyala namba 2. Omukyala oyo bangi bazenga bamusawo criticisms nga bakomparinga obwafala bwe emambuyita okubeera nti wa rais compared to Nabatanzi Diana kubanga Nabatanzi is a movie star, Nabatanzi is a celebrity TV presenter, a very beautiful woman. Munakibuga nga beewuunya nti Munakibuga ayinza atya okulima ofuna obufumbo munakyalo okuva Nagasongola Angel n'atwala obufumbo wa Lwasa. People were wondering. Era ne bali nga bitinga n'ebigambo awo yali afumba chai yali akola biki yamukwanira mu kusala nviiri biki Angel alike yekwanira omugagga all sorts of kind dibanga bamwogera kubanga ono omukyala bambi she's vulnerable talina tiimu eyinza emuwagira okujja kali Nabatanzi alina class n'ebisigalidde. Omukyala no final avuddeyo niye defendinga n'agamba nti wadde munnangira nti Lwasa yanzija mu bbaala si kibi omuntu kasalaavu eberengeze tebuuza why when and where wejjidde ensonga wezigwera bwe manna va mu bbaala mwe bali bakola mu TV mwe bali bakola mu kirasi ennene lwaki yatwala mmwe lwaki yatwala nze mwe temukyebuuzaako. N'agamba nti kisooka kya byonna yali akola gundi yali ye bbaala kali ka ba business kakati kadukanyizaamu obulamu n'abeera n'akwasaganya ebintu. Kati omukyalo n'abuuza ekibuuzo nti who are you kera kuba kyali mujajinga Lwasa musajja wa kitiibwe yali alaba abakazi bonna abalungi nga gye bali abasinga lwaki yanoonya ye ow'omu bbaala n'amutwala. So n'agamba nti mulekerawo mwogerera ye yagwa mulaavu ne Lwasa ate yakwanibwa ng'abakyala abalala era nga she's ready to cook for Lwasa ajja kumulabirira n'okumuzaalira amuzaalire. Okuva Lwasa lwe yafuna lweyawukana ne Nabatanzi ate yafuna Angel. Lwasa ne Angel bafuuka baserebu tebakyava mu mawulire tebakyava mu kwambala birungi buli kimu bakikola ekyetagisiza. So ne Angel bwatu nakulwalira avuddeko n'ateeka bujjo Lwasa ayogera mu mawulire nga Angel tayogera. Olunaku olusoosa ayogedde olw'ebivume badde bimususeeko n'akasukira n'abakasukira bwe batiimu Nabatanzi nti mumwesonyiwe mwabalowooza nti tasaana Lwasa mwandibadde mu mwoyo mukazi omulala gwe mulowooza nti amusaana teyamusaana yadde n'akatono yamusuulawo n'agamba genda tolina makulu kati so omukyala bw'atyo Angel bw'agambye naye nga she's very right kubamu n'ebintu bya laavu bizibu mulaba Lwasa byazenga yogera ku Nabatanzi kazi yalyanga sente ze naye nga tenomulaga mu public owekitegedde. So Nabatanzi yali proud of Lwasa newankubadde Lwasa yateekanga mu sente za buli kala